Pretty Nicole yafunye omulimu ku Baba TV naye social media ekutte omuliro. Bakiwakanya era banyiivu nnyo eri Baba TV okukwata Pretty Nicole ne bamuwa program ku TV. Bagamba nti kati olwo abali e Makerere, abali mu kusoma, abali ku university, abali e Kyambogo, abali ku universities ez'enjawulo, n'abo olwedda abaabisomerera nga baleeyo batudde, ne beerabira nti tulina abantu bangi nnyo be babadde batayogerako nga tebaabisomera naye nga bali ku TV bakola. Munnange bo bagamba nti okusinziira Pretty Nicole engeri gye yafuukamu famous, bwe bityo mwabimanya ebya Pretty Nicole nze saagala kubiddamu, naye kati ekyo kyekikubya Nicole n'okugamba nti ebintu teyabisomerera. Naye tulabyeko bangi, tulaba Phoebe yafuna omulimu ku Bukedde TV nga teyabisomerera, ekyamuyisaawo mu mwagwe ne bamulaba engeri gya handlinga mu social media ze ne bagamba ono ajja kusobola. Ndabayo wali eri full figure, sibanya ba full figure ebintu bino yabisomerera, naye ali ku solo tyakola, ekyamuyisaawo mu mwa. Bangi nnyo abali mu TV abakola nga tebaabisomerera, oba bangi abaatandika okukola ku TV nga tebaabisomerera, oba oliawo we baamala okubanga bafuna experience ne bagamba katudde ate tufune empapula, naye nga batandika tebaabisomerera. Amabegako nalabako Chicken ne Sheila Price nga nabo baali ku TV emu bali mu kuweereza, nga kyamanyi nti nabo tebaabisomerera. Naye Pretty Nicole abantu bakutte faya, abantu banyiivu eri Baba TV. Simanyi oba Pretty Nicole mu butuufu anaagenda mu maaso n'akalimu kano kubanga yakakafuna nnaku singa 2-3 ng'atandise okukola. Byabyo nno naye nze kyemanyi ku Uganda nti Uganda tekyaliko wasoma tewasoma. Uganda ekikuyisaawo either bakulaba nti osobola oba connection. Bw'oba olina connection ne mu gavumenti ogenda kutuuka otuukeyo nga n'ebbaluwa ya senior 4 oba ya P7 togirina kubanga olina connection. Waliwo akututteyo, waliwo akumanyi. Uganda byafuuka bya mwana waani, ani akumanyi, osobola okufuna ekifo. Bw'oba toyiriiko kino mwana waani ani akumanyi, oli amala kulaba nti osobola n'alyoka akuwa. Bwe kituuka ku ffe abakkiririza mu Katonda kiba kisa kya Mukama, era ffe abakkiriza mu Katonda yabaako watutuuza, n'akutuuza mu kifo nga mu butuufu tewasoma n'ebbaluwa tozirina naye n'akutuuza mu kifo w'otasobola kutuula. Ku ffe abakkiririza mu Katonda. Kati bano abalala connection oli mwana waani, ani akumanyi. Byabyo nebigenda mu maaso naye nga Pretty Nicole nze simanyi. Beerakawo kyoteesa mu comment section. Pretty Nicole asaanidde okola ku TV oba nedda? Gweteesaamu mu comment section. Abasinga bayomba, teyasoma, teyabisomerera, kati olwo abali ku university. Bannange bw'otunula mu comment section abantu baabikira mu comment section. Naye nga byebyo ebigenda mu maaso. Nze sirina kyenja kuteesaawo awo kuba nkimanyi nti Mukama bw'aba munnange nga yakuteekako omukisa gwo, Sitaani asobola okusooka n'akuyitamu n'abaako byakukozesa asobole okwonoona erinnya lyo. Naye ate munnange w'obanga omukisa Mukama yagukuwa nga weeguli ate amala n'akulinyisa eddala. So Pretty Nicole kyemanyi nti Sitaani omanyi alengerera wala. Yalaba destiny ya Pretty Nicole ng'egenda kubeera nga y'amaanyi, so n'ayagala agiyingiremu atattane erinnya lye. Bantu bangi nnyo abakola ebintu naye nga teyakikola lwa kwagala kwe, ye nga ye alaba nga kyakola nti kyekyo kyekirungi, naye nga wabeerawo oluusi amaanyi g'ekizikiza agali emabega agakupushinga okuba nti okola ekintu ekyo. Sitaani yasobola okukola ekintu kyonna, buli kakodyo konna mu buli ngeri yonna okulaba nti azikiriza destiny yo. So
nze sirina kyenja kwogera ku Pretty Nicole baba muwadde omulimu ate nze siraba TV. Nze siraba TV, siri mulabi wa TV. Ne weebeera awo wemba nina essimu yange ekimala buli kye neetaaga nkifuna ku ssimu, so siri mulabi nnyo wa TV era osobola ogiteekako awo nemba nga sigiraba na kugiraba. Vidiyo eno ate kangikomye wano eno. Obadde mulabi mulungi gwe wenna angoberera eyasubscribinga nawe atanaba kusubscribinga osobola okunkonerako awo kagambo subscribe, ate gwe alikinga no commentinga munnange onzizaamu nnyo amaanyi. Nkusabira gwe wenna alimu obulwadde Mukama abeere ng'ate akuwonya, naawe wenna alina ebizibu eby'enjawulo nsaba Mukama Katonda akutereereze embeera. Musiibe bulungi, musule bulungi, akumata kumira mpeera. Tusinkana ate mu vidiyo eziddako. Bye bye.